Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu ndobeso. Hello. Jeba lisebo. Sebo na jeba. Nze mkunje wa Beat FM tuli mu ndobeso sebo. Business zange naza zigenda zisanawo. Nafuna ekizibu mukazi wange yagenda n'anoba. N'akwatagana n'abayayi. Nasirana. Esebo. Ate sitegedde bw'anoba n'akwatagana n'abayayi ki baga agenda ku basawo Abaganda. Babeere bafuwa mmindi akwatagana n'abaana abakazi abafuwa emmindi. Bakazi abo abalemererwa babeera mu masabo kufuwa mmindi kyekyokka. Naye ngenda olaba nsiraana bintu byange byonna biweddewo. Esebo. Gwe ngulabye. Muna olaba bwe yagenda. Yamalayo emyezi 5. N'akomawo. Era mu makaago. Era mu maka gange. Ne mubuuza. Ate obadde obeerawo era okomyewo okukola ki? N'aŋŋamba nti nze nakulekawo. Nga kyenjagala mmanye oba olinayo abakazi abalala. Mukazi wo yaani? Mukazi wange Benina. Iye. Kakati beerako tuvaako. Kale sebo. Beerako tuvaako. Kwendi mwami mukonja. Esimu ogiwulira? Ngiwulira sebo. Hello. Owange. Jebale. Kale sebo na jebale. Andi mukwano gwa kubidde. Sina wa mutegeera lina emikwano mingi. Tanaba kukubira. Ebyo neno bibi. Ate kiki? Kiki? Penina tanaba kukubira. Tanaba kukubirako obuzibu ki onteesa. Penina bawe oba kiki agudde n'azirika ebintu ne bimutuga. Teka naawe. Kiki? Penina namugamba taloga musajja oyo. Kati omusajja bannange ebintu bizembe mukosa nange Penina abakitawulira. Kati simanyi kyogamba sibitegedde. Penina twagenda ne bamugamba afune amata g'embizzi. Wanje? Bamugamba afune amata g'embizzi. Amata g'embizzi? Iye. Agateeka omulyango ne kalala nkomo. Alitabula ewo omusajja. Ng'oyo kalala nkomo abeera musirikale waabwe. Amata g'embizzi engeri embizzi gyeyina amabeere amangi. N'omunyale. Omunyale gwe muki? Munyale guno gubeera waggulu mu nnyumba. Gwe bajjayo n'ekiti. Ne bamugamba biwa omusajja mbu ye abeera amwekuumira. Ne mugamba tukigeza n'angamba ye ayagala omusajja we amwekuumireko. Naye ate kakati ebimutuga ate biba bimukoze eki? Anti kati bamugamba era nga bwe babimulagirira alabika yabisobya. Bannange. Kati ate nina sala magezi mugende oyo omusajja.
kati gwe wagenda naye twali ffenna kati omusajja weeyo mpiriggwa wa era mba mpiriggwa mwagala oterere omutwala empiriggwa bwe siriiwo naali bayambe anti kakati oba mukubireko yatandika ebintu bye namugamba nga tawulira nzije namo Rubit FM ekidda bulijjo muziki ekizinga dakiika 22 ezakayita ku ssaawa emu kansubire nti muli bulungi endobeso mugiwulidde kyentiddege mata g'embizzi okuganywesa munno olw'okuba oyagala laavu efuuke namulanda togambe enkaafu eranda mbwe amabeere galanda bannange kale katulabe munnaffe ono ye muteesa mutya ku munyali matagambizi mutabani omusayi gwa ezigamira Godfrey ni musezza kabaka ebyesese buyumba bannanga abakyala banenga mulekerawo okwerozaloza kakati omukyala wuyo nga yagala nakusuula emmaliya omwami oyo yekwase Katonda ajja kutereerera agamba omukyala addeyo nga ajja kolera ebintu bye okay bannanga abakyala kyemutatulimise mukujera oli yali wabubi bwe yakola ensango kakati yagona amabizi mutufu katulisa abakazi bannanga ali kali kagalanda matagambizi naye mukama Katonda bananga abakazi baloze luno mwe bali kutuweereza abasimusi yenza Fiona ebulenga abakazi baliisizza basajja bintu naye gwe ekintu kyotasobola kulya oba kunywa lwaki okiriisa munno oyagala kunywerereko lwaki tokola birina kumunywereza wooli bizibu bino yomala kulaba eddiini ye omwoyiza ogamunywesa nga tage naye bannanga abantu kweraguza bafunamu ki kale wulira byeyaliisa omusajja laba omusajja n'asiraana naye banaye bakazi mweddeko nsigale ndi enjwano Dubai mwe balokera okwereeza gwanga nkale kubite FM mulanga abasajja tulabe abakyala ne mutu enga tunywesa ddala amata g'embizi tuli ku kizibu Tanze Jessica kanwa n'ekyakonda kyotera bannaye tewakyali laavu nga muntu beeyagala ebyaddala kati laavu yafuuka ya ddogo atiwulira amata g'embizi simanyi munyali kalalankuma bannaye abasajja nga tulya bingi buli Jessica kanwa ekyakonda kyotera mwe bale tuweereza tebaguyita munyali baguyita omunyale bwagambye nze Bosco Kateera Kinyerere era nnyinza okulaba ng'omukazi oyo mulogo watuukidde n'okuba omusajja amata g'embizi n'omunyali si mulogo mulwadde bannanga abakazi Katonda tajja basonyiwa ono Bosco Kateera Kinyerere simusimu bale tuweereza amanga abakyala mwalivudde mu ddogo omusajja asobola okwagala nga tekuli ddogo kati wulira n'amata g'embizi ezakuza kutuuka adosigala banganako kati obagenda mukola batya emikwano gwe tamanyiwa gyali sajja wattu ensonga oziwulidde naawe weefeeko weerwaneko dde mu mbeera gye wali muze bamanamu ne waliga mukatayisiyo obulungi abasimuzi omusajja kwomanyira nti amata g'embizi waganya naawe leka mukunja gwobanga ati kati nakacwankubuulira gwe toli musajja nkambuulire basajja bannange bama basajja bannange womanyira nti amata ono bw'aba yakikoze omwo lwaki osiiga akaziga abakazi bonna bwe buzibu bwamu abasajja nze njogera eri basajja bannange abasajja womanyira nti amata g'embizi waganywa gwe kasita obeeranga buli mukazi kyakugamba ogamba olwo oba oddamu nga kabizi